bakadde bange abatulaba mwebale nnyo okunjagala, mwebale nnyo okunzikiririza, mwebale ku followinga manya amazima n'omulangira basamula. Zeno gwe mulaba nina ennyiike ku mutima kuno, nina obulumi ku mutima kuno, naye nga buva ku ki? Abantu bannaffe muli balungi naye ate muli babi. Kubanga banne Maama Kadaga babadde awa omusimbi gwe nga mumuyamba nti mumulimba nti agenda kuddayo afune entebe. Maama Kadaga ebirungi byakoze mwamusasudde bukyayi. Kale nanyiigidde nnyo abeenaalimu. Omukyala omubiri abadde ayiwawo ali nanyiigira n'abasoga. Kubanga maama n'abo nnyina abaalonze abamu yabodde transport naye mu ssaawa envanyuma ne muvaamu. Kale bannaye bantu mmwe muli babi nnyo. Naye kaakano kye neebuuza, Maama Kadaga abaana abato weebali abasobola okufuga, kubanga baba basobola okufuga mulekeeko n'emigigi gino emito gifuneko ku bifo. Naye mmwe ne mubeera mu kintu gw'otunda mukene, gw'otunda enswa, gw'otunda amayirungi, gw'otunda ebyennyanja, gw'otunda ffene n'amatungulu. Baganda bange, maama ate si mu bubi. Maama mutuuleeko naffe tubeerekawo tubalabeko. Mujjenga mugaa nti wano tulina kola bwe tuti. Kubanga ate ennaku gye nnina nneneeze gwe mulaba. Mbabulira ennaku endala. Tulabanga ogendanga okuteeka ssente mu kintu n'ovaayo ng'okungudde essere. Abamaaniyu bannange! Mukwano gwange ye yabadde namukutte ng'agenda kwetema muguwa, ng'agenda kweyimbamu. Kubanga ekintu yaguze abasajja era amanya alina sikwadi ebizibu bye yafunyemu abirabi. Ye muli mutya mikwano gyange? Yenze owamu omulangira basamula.